Faadi TV jimbaniriza kadde kano muli mutya mwasibye mutya abali ekkata ne mugwanga erya Oman mbatumeddeko abali e Iraq mu Baghdad mbebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kitalonye kyakada amalo kadama afudde gwolengera mu kifaananyi awo ku screen yo bagita Faadi TV jimbane updates zina value bana amawulire agaba gatambula okwetere gwanga Uganda kitalonye kyakadama nakanjako asanyu mama w'abaana bana ono batekateka kubanga bakomyewo omulambo gwe abadde akolera mu ggwanga erya Saudi. Abaana e Saudi bazzeemu okubanga banogoka omu ku omu. Abaana e Saudi bazzeemu okubanga banogoka omu ku omu. Omanye waliyo omwezi egitandika nga jjo mikambwe tusabe Septemba abeekkiriya kubanga e Saudi Arabia waliwo abaana bano basirikamu ne babeera nga tebafa ne waliwo bafubutukayo ne baddamu okufa omuku kati mwana muwala Nakanjako bwatu naye bwafudde gwolengera mu kifaananyi bamuyita Nakanjako Sanyu era nga munnange bakyanoonya information emukwatako basooka kubanga batransportinga omulambo gwe gujja e Saudi gukomyawo e Uganda. Kampuni yamutwala bakyaginoonyezaako balabe oba eyinza obba information esingawo akweyo gye balina kuba oliawo enaabayambako okubanga bakolaki okubanga bamanya bazadde b'omwana ono. Abaana bangi abafiira e Saudi eyo abazadde ne babula information neebula oluusi ne babazika mu limbo gye bali abaana nga bali mugundi eyo muzigundi zino zimmokyale nga bali eyo muzimmokyale nga bali eyo mpaka nakaakati nga baafa naye nga bali eyo naye ngaoluusi abazadde abamu bambi bamanyi nti abaana gye bali bakola kumba omwana nga yafa dda Oluusi nga tebambi bazadde abasinga oluusi baba mu byalo oluusi gamba nti balina smartphone kwegamba tebitegerekeka oluusi nga tebanenge gye baza kale kukola ki kufunamu bubaka bukwatagana ku mwana waabwe oluusi nga bo bali awo balinze mwana kudda mwaka ne guyita emyaka nigira oluusi kampuni oluusi abaana bano we bafa kampuni zibyejjamu ebintu bino nze mbagambye wali abaana bangi abafa e Saudi nga balina muzigundi muzimmokyale nga gye bali bakuumireyo naye nga abantu baabwe baabula olw'ensonga nti information yabula ate osina okugyemisa emirambo eyo e Saudi gyetaagisa ssente si buli omuntu ayagala oteekamu essente ezijjukira ssente oba oteekamu nyingi omulambo gwa bbeeyi ogutransportinga olaba omuntu ofiirwa omuntu e Uganda omulambo okugutambuza ogujja e Kampala omenye nakusaba emitwalo nga 5 newebuuza omusajja ono 5 gansaba omuntu afudde katugeze mutwala wa tugeze tumutwala Kalungu Masaka nakusaba 5 nga kugamba nga teyesise namu ng'ali serious emirambo gya bbeeyi ogutambuza gibali basaba n'akakadde okugutambuza ogujja mu Kampala katugeze ng'ogutwala nga Mityana nakusaba akakadde newebuuza onaasaba akakadde agenda kutambuza ki emirambo egyo gitawaanya gya bbeeyi okugijja kyobola kampuni oluusi zigamba katwesirikire oluusi ne information bagiina ekwata ku mwana ng'eyinza okuyambako abantu abo ate oluusi kampuni ezo zimanya nti abaana bafudde kubanga ezimu ziba monitoringa kasemanya nti afudde nekakasa nti afudde egamba kati yakyatugasa ki nonkwali bamuteekamu sente zaffe naye kati kyana kyatugasa kati ati wena kudda mu kumuteekamu nsimbi zaffe ne bakwekutulako bagenda otuwa okunoonya banaani amanyi omuntu ono nga ape balaga tewali amanyi information nga kampuni egiina kwa kampuni ezisigaza information z'abaana ezibulirako ddala omwana wajjava bazadde be biki ne bimukwatako byonna baba nabyo enamba z'abazadde b'abaana abo ez'essimu oba ab'eŋŋanda zaabwe baba nabyo byonna kubanga abaana abajjeko information nnyingi bw'ato Nakanjako Sanyu baana bana bwe yafidde Saudi Arabia nteekateeka z'okubanga akomezebwawo zigenda mu maaso information emukwatako bakafunako information ntono nnyo ekwata ku mwana muwala Nakanjako kampuni ebyennaku bisikirwa kampuni tebanamanya kampuni ki mwana ono gye yayitamu okubanga agenda e Saudi Nakanjako kampuni gye yayitamu nkibagambye ne mbagamba nti abaana bangi nnyo abali muzigundi muzimmokyale abeeyo muzimmokyale nga bali eyo kampuni nga zisirise kampuni nga zifuuse kyesirikidde muzigo mu ttimpa anti bwe luggwayo kyesirikidde muzigo mu ttimpa
ze kampuni ze Uganda ezitwala abaana bano okukola ensimbi oba okuba ebyeyo kasita emanya nti omwana afunye obuzibu ng'esirika tebagala kweyingiza mbizibuzibu bwe bityo naye nga ate baba bakola ki baba bakamula obusente baba bajjamu ensimbi n'okwadde bwe bamuteekamu ensimbi ng'okyamubanja ensimbi azimaleyo oba olina okuba nga omukola ki bambi omumonitaringa ne bo tebafa kasa amanya nti ofunye obuzibu agamba nti ate tukuteekemu ensimbi endala oli twakuteekamu endala tukyakubanja ate tukuteekemu endala omala gagezaako n'olaba kampuni zina bwe zikola kampuni ze Uganda ezitwala abaana ku byeyo bambi kitalo nnyo kya mwana muwala amanyikirwa nga Nakanjako Ssanyu baana bana be yabadde kugamba babadde ayina yadde yakazaala golengera mu kifaananyi bitalo nnyo bikaabya naye nga obwo bwe bulamu bakyanoonyereza information emukwatako kyebategeddeko ekikimu nti alina abaana bana tebana kubanga bamanya abazadde be n'obuvo bwe oba gye yava gye bamuzaala abazadde be amannya gaabwe byonna bakyabinoonyerezaako balabe bambi nga bafuna information emala ku Nakanjako Ssanyu bw'atyo Ssanyu bwe yafudde kitalo nnyo ekya mwana muwala amanyikirwa nga Ssanyu Nakanjako entiisa maziga biwoobe ku saidi abali e Uganda batumiddeko Carter Saudi Arabia Oman bagamba nti mwebale nnyo okubanga munfollowinga bane updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda gwekikakatako kiri kimu kyokka kunfollowinga osubscribing bambi onyige ne ku kade mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti bambi muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga likinga commentinga kitalo nnyo ekya Ssanyu bw'atyo bwe yafudde mwana muwala Ssanyu Nakanjako mbeera bulungi mweraba